birthday can I am so excitement for the telling you that truth. Abana be Iganga nti twabasuubiza basoga bene gamba nti tuli mu kkubo ababitujja banange tusimbula essaawa eno ku kitebe kyaffe ekikulu Ganjani Ame Ganjani Ame nsanse nnyo balaba mwenna abawagizi baffe okuva mu bitundu byonna eno Ame weebejja ebejja booking si n'ebirala byonna n'emikwano gyaffe abasuubidde okugenda naffe enamba yaffe ey'essimu ey'Omukunja Atasera n'ey'omwana Soda manager n'abalala zibeerangawo awo mwebala abatuwadde ku mirimu okujja obbakolera obbayimbirako enamba yaffe ey'essimu eri 0755 32 65 55 Iganga mugere batutegekereyo ki nze bantegekereyo amaleewa emboli n'amayido tuli kujja ku kifo bakiyita sugar daddy oyagalayo gwe oyagala sugar daddy by'ejjinja Agala mukombooti ekifo bakiyita Limpopo love and peace love and peace wetugenda okuyimbira leero okuva ku kayimba akasooka bampalanira ipsi zange bampalanira ipsi zange nga wali mazina Lwaki tetugenda so abaana ba maama tuli mu kkubo tuzirumbe oba tusimbe layini ng'abasojja abakyala kati waliwo abagenda okugamba katashanga akakati ninkalya ne Shalom ngali bulala sokolengere Shalom naye gwe Ganjani Ame ngombi leganda babi wa bobi gwe amajje ga Ganjani nga malala leganda erubera ashama n'empale kubi abasoka bonna abasoka bene bafani ashama wanisa akati tasha gwe ita wano tuseti gwe koma wola gawa soko kwatemu kataya mweyongere mabega msasa mweyongere mabega Prince Isaac the writer tuvira wano mweyongere mabega wesike mabega tugunyume bategere nti gajja kopolo olika kiyiganga hati wetuvira wano tumaleyo kansokenzi gale olumu yangu asoko jobe ojiberemu bakulaye bajja kumbuza kopolo gwe muto gwali eyo munzigi tayenda mbolodani tayenda mbolodani kopolo yo ashama yakubye edda akati kawaniskiddwa tutambule ngo tusembe oyagala tubba ngo tusemberedde nnyo Ganjani Ame Kafulu kati ogenda tula oba ntule muno nali yeni queen kati ogenda tula nani kantule mweri kati eno ntuleyo nani ali yeni queen atule nafuna watula bayina deni kati ate obuzibu bwe tulina ekireka waliwo abaana bali 8 abagenda naffe kati kitegeeza oba olina okwasaganya eri emmotoka endala newandituddemu eno lwakuba muli ani akomanding muli mu kopolo mwana kopolo mwana ganja esimu zona muzijeyo tuzijeyo so papa katugende papa ali agamajje ngakwasiza ashama abadde fujo n'atuuka awo n'ayita mu mabira gwe nga tugudde alusewo kanyweza
Genda okuba ensigo mpola mpola. Simanyi ondaba bulungi ppokolo nzungu. Ono ekopolo si bokolo. Oleza kusendeza mumu. Nveeyo. Kale awo nkulaba. Ababi tujja. Aya. Soda Shalom Omukunja ayomba. Shalom jankwate songoza omumwa. Kati ababi tujja nobody gambayo abantu bebusoga we are coming n'Omukunja Atasera pambo kirat. Kirat wagwa ndenda. Bim. Tugenda basamba mu abantu mukida esawa yona mutegekere amaido n'emboli. N'emboli. Kopolo yo nga tonalinya. Kopolo bamulere. Kopolo tula. Mutude bubi. Babinderera kopolo. Nemo nzebali nakudda wano makka. Kopolo bamulere mwana mutayinza okugwa. Agenda kutuula mu maaso. 15. Tunuze n'ennyindo nkulabe. Tekako sheds. Nakutudde. Ababi mujja. Abemabega nga musirise nnyo. Kopolo. Kyekiri eyo? Kafulu. Kiki naye? Prince. Ngoli mukakamu. Ano omulala ashama. Mama tujja. Lukudde ya lukudde. Abombo. Naye mukono kulinga ekwawa. Anti abadangu. Auntie, thank you. Neggwe abasoga tebakutukubbeko. Aye tusigala busoga. Teri kulanda kulala tusigala busoga bene. Mugenda fumbirwa busoga. Genda kumbirwa busoga. Nabakatasha. Yo. Ngobodo nyaga amabega. Inakweli. Wagisigazeeyo. Nabiti erina okuba amabega. Kwata giweereza Ye abena. mama ngezito weringa omuntu. Esinga abantu. Ayagala kwambala mu seti. Ate njagala yogera ekyo ekisiru nga nkulikodi. Kano nga kanyumye nnyo. Didi kumana. Aye tugenda busoga. Export TV to the world.